بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أما تينا مجف قوشتوى الله سبحانه وتعالى ebyengira n'emirembe tusababidde اليوم بك صلى الله عليه وسلم ومن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه aboluganda abayizi ba Qur'ani ekitiibwa mbaniriza musomo gwaffe ogwa tajwid al-Qur'an al-Karim nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tutunuulira ebitendo by'ennukuta tulyoke twatule ennukuta nga tusobola okuzaawula ku ndala Qur'ani ebeere ng'ewulika bulungi. Lwakisoma ebintu bino, lwakisoma tajwid zinatul adai wal qiraati kubeera ng'ensoma yaffe eba nnungi erungiwa. Omuntu asome Qur'ani nga tugifumintirizaako oba ategereka nga bwe yakka kuwa ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ng'era tuli ku bitendo by'ennukuta ebyo ebitalina opposite naye nga byankalakkalira ku nnukuta tebina opposite naye nga byankalakkalira ku nnukuta, amakulu tebiva ku nnukuta lubeerera ennukuta ezo. Naam, mulungi ogwayita twalaba ekitendo ekya safir olaba biiznillahi tabaraka wa taala tugenda kulaba ekitendo ekirala kye bayita alqalqala. Kitendo kino kikulu nnyo we tuba tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Bantu bangi ensobi ku kitendo kino ekya alqalqala. Naam, ekiyitibwa taarifuha, ekiyitibwa qalqala lughatan mu lulimi ng'Oluwarabu kiyitibwa al-idtirabu wa tahriiku. Abawarabu bakozesanga ekigambo qalqala okutegeeza ekintu ekitokota oba ekikoonagana, ekintu ekimuvinga ne kivaamu eddoboozi ne likoona oba ne libeera nga litokota. Abawarabu bakikozesanga nga kitegeeza alqalqala. Bwe kaalinga akasigiri oba bwe kyali nga batadde poto ne bagiteeka ku muliro oba ategereka ensuwa ne bagiteeka ku muliro ne bateekamu amazzi ago omuliro gwakubanga ku nsuwa eyo amazzi gano agalimu ne gatokota ne gavaamu eddoboozi eritokota eddoboozi eritokota ne bayitanga alqalqala oba ntegereka. Kyava tugamba sheekh nti ma'khudhatu min qawli al-arabi, kigambo ekyo qalqala bakijja mu kigambo ky'Abawarabu ekigamba nti taqalqalati alqidru ala al-athaafi. تقلقلت القدر على الآثاف أي اهتزت واضطربت. Tiwabatekanga nga mbagambe nti wabatekanga poto oba akasuwa ne bakateeka ku muliro, amazzi ago agali ku muliro oba agali mu kasuwa gatokotanga ne muvaamu eddoboozi eryo. Buli ddoboozi eryatokotanga ne lyenyeenya ne kenyeenya ihtazat ne muvaamu amazzi ago nga genyenya gatokota tokotokotokotoko ng'amazzi bwe gabeera ku kyoto ng'ogatadde mu ntamu ne gatokota. Eddoboozi eryo bo baalikozesanga bwe bagambanga qalqala kyakitegeeza eddoboozi. Ngera mutumanyi mu athaaru ezimu eza Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala nga tumanyi nti yali zahidu, yamalanga ebbanga ng'alya mugaate gwokka nga talya mmere naye akwatanga ku lubuto lwe ng'olubuto lwe lutokota n'alugamba nti la taqalqal oba ntegereka tokota kuba eddoboozi eriva mu lubuto ng'omuntu eddoboozi eryo eriva mu lubuto lw'omuntu ng'olubuto lumulema nga litokota lye tuyita qalqala mu lulimi nga olulimi. Wabula ate mu basomi ba Qur'ani wa istilahan ekiyitibwa qalqala mu basomi ba Qur'an hiya ikhraju alharfi almuqalqali, kwe kubeera nga ofulumya ennukuta eyo ekoonebwa erimu qalqala ekoonebwa halata sukunihi, mu kiseera ennyukuta eyo weebeera nga eriko sukuunu n'obeera nga ogifulumya bitabaudi baina tarafai udwi nutuqi duna an yusahibahu shaibatu harakatin min alharakati thalatha. Ekiyitibwa qalqala kwe kubeera nga ofulumya ennukuta eyo ekoonebwa mu kiseera nga eriko sukuunu n'obeera ng'ogiteeka wala nnyo bitabaudi baina tarafai udwi nutqi, kwe kubeera ng'ogiteeka wala nnyo n'obufulumiro bwayo ne paati mwefulumira oba ntegereka duna an yusahibahu shaibatun haraka,
naye nga togifaanaganyiza mpeerezi yonna min alharakati thalatha mu mpeerezi essatu. Ekiyitibwa qalqala kwe kubeera ng'oyatula ennyukuta eya qalqala ng'eriko sukuuni, naye ng'ennyukuta eyo eri wala n'obufulumiro bwayo, togiteeka nnyo mu bufulumiro bwayo ku nnyama. Katugeze ennyukuta ya ta'u oba qaf, togifulumiza ta'u mu bufulumiro bwayo bweva, ogiteekayo naye ng'ogijjayo mangu amakulu, toginywerezaayo kubanga era of course erina okubeera ng'efulumira mu bufulumiro bwayo, naye obanga ogiteekayo kitegeeza nti toginywerezaayo mu fulumiro, gijjeeyo mangu. Ato obanga akoonako kyovula nti tuyita qalqala, koonako. Ekintu we tugamba nti koonako, omuntu ayinza gamba nkoonako, omuntu waba omukoonako ate omukwata bukwasi n'olemezaayo, okoonako n'ojjayo, kyekyo kiyita qalqala. Nti okoonako mukono kye bayita okkoona, nga mu lulimi gwe tegeera ekintu kye bayita okkoona, kwe kuntu okkoona ku kintu n'okola ki yo. Oyinza okkoona ku mungalo oba oyinza okkoona ku muntu n'okoonako omulundi gumu n'ojjayo, wabula tokwatirayo ddala. Kati n'ebufulumiro bw'ennyukuta okoonayo bukoonyi mu bufulumiro obwo nti ato ato ako aje toba ajji ajji oba ak n'olemerayo ato aje hako hako ako ato aje, kyetuyita alqalqala okkoona. Nam Sheikh n'agamba nti kama annahu laysa mutaharrikan liannahu la yusahibuhu inda nutuqi, ng'era ennyukuta eyo ya qalqala toyina gifaanaganya mpeerezi yonna, olw'ensonga nti bwe tuba twogera ennyukuta eyo, bwe tuba twogera qalqala nga tufulumya qalqala la yusahibuhu inda nutuqi bihi infitahu lilfami, tetweyambisa kuggulawo omumwa. Amakulu bwe tubasoma qalqala omumwa tetuguggulawo nga bwe tuggulawo omumwa nga tusoma fatha. Kuba omuntu waba asoma fatha naga ta ka omumwa gwe guggulawo, kyekiyitibwa fatha. Fatha kuggulawo omumwa, omuntu oggulawo omumwa ng'oyogera ennyukuta eza fatha. Naye bwe tuba tusoma qalqala omumwa teguggulwa, ng'omugamba ato ato, oggulawo omumwa noga ata ata, eyo bosomye fatha. Ato nabwe kityo tezifaanagana mpeerezi ya fatha. أو انضمام للشفتين أو انخفاض للفك السفلي. oba okubeera nga tusongola omumwa bwe tuba twatula bamma tetulina kusongola, kuba bamma yo tusongola omumwa, wabula qalqala teteekeddwa kubeera nga tusongola omumwa, newankubadde okubeera nga tugumenya nga bwe tukola mu kasra, kuba kasra kitegeeza kumenya luba, tumenya oluba olwansi tuga b ki, naye ate mu qalqala lwetuga ato sirti ati tetumenya luba oba ntegereka. Naam, nabwe kityo فإدراكنا لما تقدم نفهم دقة علمائنا من أئمة التجويد حيث انتقوا لهذه الظاهرة الصوتية من كلام العربي اسم القلقلة. نبجتو روكبير عن الدبوز رفرما غاتريفانا غاني فتحة غاتريفانا غاني كسرة غاتريفانا غاني ضمة أماني بفابرونجي باتو جرام الدبوزي رفريكيكا غا لكو نبوا إذا قلقلة غاتريفانا نريوكا لأنها كما تقدم الحركة الاضطرابية أي حالة بين الحركة والسكون. ngabo tulabye nti bwe tuba twatula qalqala eddoboozi libeerawo tisiri ampeerezi ate siri asukunu, wabula lyefaanagana lyokka nga lirimu amaanyi n'okubeera nga likoonebwa oba ntegereka. falharfu sakinu almuqalqalu laysa sakinan tamama. ennyukuta ya qalqala eya sukunu tebeera ya sukunu ddala, amakulu tesirikira mu fulumiro bwayo nga bwe tugambye tokoonako bukonyi n'ovaayo, tosirikira ddala mu fulumiro bwayo, tebeera ya sukunu ddala nga bwogamba asla. kabaqiyatu lhurufi sakina nga bwolaba ennyukuta ezisigadde eza sukunu nti zo osirikira mu fulumiro bwazo noga as az, naye yo qalqala oga ato ato aje oba ntegereka obufulumiro bwayo tosirikirayo ddala. nabwe ekyo Sheikh kyagambye titebeera ddala nga ya sukunu oba ntegereka. era mu kiseera kyekimu ate tebeera kama annahu laysa mutaharrikan, era tebeera ate yampeerezi olw'ensonga nti teyambibwako kubeera nga tuggula omumwa nga bwe tunakikola mu fatha, oba okubeera nga tusongola omumwa nga bwe tukikola mu dhamma, oba okubeera nga tukkakanya oluba nga bwe tukikola mu kasira. nabwe kityo nebeera nga
tegwera ddala mu sukuunu ate tegwera ddala mu nnyukuta ey'empeerezi wabula ebeeraawo wakati kuba empeerezi yo eviira ddala mu fulumiro bwayo ate omumwa ne guggulwa ku fatha oba ne gusongolezebwa ku dhamma oba ne gubeera nga olubatu lussa olwa wansi ku kasra ate bye tutakola mu qalqala naam oba tuli ffenna nabo sheikh nagamba nti wabihadha yattadahu annahu la sihhata lamma dhakarahu ba'd المحدثين في كتبهم ممن ألف في التجويد من ميل القلقلة إلى حركة من الحركات لا شيخ نagamba nti nabo ekyo kyetulabye kitulaga nti mbutuufu ekigambo ky'abamanyi bano ab'ebyasa byaffe abamanyi baffe bano ab'ebyasa byaffe bino ebisembyeyo bazze bakola ebitabo bya tajwidi nga batungira ebitabo bya tajwidi nga bagamba ennyukuta ya qalqala erina kubeera nga eyeefaanagana ku mpeerezi esatu oba okubeera nga ennyukuta ya qalqala efaanagana empeerezi egiri emabega wabeerayo fatha yeefaanaganya fatha ahad nate emabega aliyo fatha oba emabega wabeerayo kasra efaanagana mu kasra tariq waba emabega wabeerayo dhamma efaanagana mu dhamma sheikh agamba nti ekigambo ekyo si kituufu au oba okubeera nga mu bamanyi baffe bano bagamba takuna aqraba ila alfathi mutlaqan qalqala efaanaganira ddala fatha olinasoma ahad fadau nze nina sheekhe wange allah musaasire ye buli we musomako sheekhe allah musaasire sheekhe omar wano ennyukuta ya qalqala agifaanaganya fatha oba ntegereka agifaanaganya fatha naye musomako mujjako ekyo kubanga naye yakijja ku basheekhe be oba ntegereka mujjako ekyo kubanga naye yakijja ku basheekhe be era nange wembaasomesa bwenti bwentegedde okubeera nga ntisomesa qalqala mu fatha okusinziira ye ku nsoma yo senga mba nkutte kajegereke ensomesa ye wabula ate basheekhe abalala ate bo nga bakigaana bagamba qalqala terina kufaanagana ti fatha kugamba kino kituufu nekino kyekisinga okubeera ekirungi obutagifaanaganya mpeerezi kuba ffe tuba twawukana mu kwawukana kwaffe okw'obusiraamu twawukana n'empisa kubanga oli akikoze bw'atyo aba n'obujulizi nawe ate akikoze bw'oti oba n'obujulizi naye twegendereze bwe tuba tugifaanaganya fatha qalqala mu bigambo nga fad'u lana fada bw'ogamba fada daali n'ogiteekako kasran fatha newulikiranga ya fatha kisobola okukyusa miiningi ekibadde kitegeeza nti allah tukusaba ekibadde kitegeeza okusaba ate nekitegeeza okuleka nti allah tukuleka ekibadde nti allah tukusaba waliaudhu billah olwaki olw'okubeera nga ennyukuta eyo gitaddeko fatha kubanga oluwarabu tulumanyi bulungi empeerezi emu esobola okubeera nga ekyusa amakulu sheekh aga nti wahatha yusamma inda alqurai rawman au ikhtilasan ekyo nno eri abamanyi baffe abasomi ba qur'ani kiyitibwa rawmu oba ikhtilas rawmu kwe kusoma ekitundu ky'empeerezi oba kwe kusoma ekitundu ky'empeerezi noga arrahmani arrahimi oba iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu kakati abagamba nti qalqala erina kufaanagana mpeerezi zino esatu babanga abagamba nti tukoone ennyukuta ya qalqala naye nga empeerezi yayo ya dhamma tugisomyeko kitundu tukoze ikhtilasi ate nga kikyamu oba ntegereka walina agamba ahadu abanga asoma dhamma ey'ekitundu walam yaqul ahadun inna alqalqalata wahidun min hadhaini teri mumanyi yonna yagamba nti ennyukuta ya qalqala erina kubeera nga ebeera mu ikhtilasi tusoma kitundu ku mpeerezi yayo nti webeera nga ebaddeko dhamma nga twagadde gisoma sukun dhamma tusomako kitundu tugamba ahad oba tabbat yada abi lahabin watabba nga ebaddeko fatya ntugamba watabba la teri mumanyi yakyogera ekyo ikhtilas olaba ikhtilasi kijja ku bigambo nga byeyawukalidde oba kijja ku mbeera ndala si ya qalqala nabwe ekityo ne kibeera nga okubeera nga tufanaganya
kalkala empeerezi ssatu abamanyi abatukulembera bakigana nti kikyamu. Wa amma harufu alqalqalati almushaddadatu almawqufu alayhi falawwalu minhuma mudghamun la qalqalata fihi liannahu yakhruju bitaswadumi bayna tarafay udwi النطق والثاني مقلقل يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شيء مما يصاحبه الحرف المتحرك. شيخ أقاماتي وبلا وسنانا النكت يقلقل ngojimiri deko nga ya shadda enyukute ya qalqala oba okona okuteeka mu nyukute yemu eya shadda oba tegereka kubanga buli wabeera ennyukuta eya shadda wabeerawo ennyukuta bbiri buli wabeera shadda wabeerawo ennyukuta bbiri oba ntegereka ennyukuta eya sukunu nga yayingira mu nyukuta ey'empeerezi neefuuka ennyukuta emu nga ya shadda y'amaanyi ng'ekigambo watabbe tabbat yada abi lahabin watabbe ekigambo kyali watabbeba watabe ba uzali bbiri eya sukunu n'eya fatha kati eya sukunu eno ba kubanga tukimanyi bulungi nti ennyukuta ebbiri wezisijanga nezisinkana ng'esooka ya sukunu eya sukunu eyayingira mu y'empeerezi okubeera nga twanguyizibwa okubeera nga tusoma ne tugamba watabbe ba eya sukunu ne tuyingiza mu ya fatha kashekhe kyagamba nti ba eno eya sukunu eyayingirizibwa mu ya fatha yo tetugisoma tetugiteekako kalkala kubanga olwedde ebulidde muli kalkala ne tubeera nga tukoona ba eri emu yokka eyaki eya shadda oba tukategerere ne tugamba watabbe tetugamba watabba kugamba n'oyagala oyolese ba eri eyayingira mu mpeerezi tetukikola oba ntegereka nam ekifaananyi kino kijja kutwoleka bulungi ennyukuta ya jimu engeri gyefuluma ng'erina ekitendo ekya qalqala oba ntegereka watuwaddihu suratu attaliya qalqalata harufi ljimi ekifaananyi kino kitulaga bulungi engeri ennyukuta ya jimu lwekoonebwa wadhalika bintilaqi sauti bada inhisarihi lima fihi min kamali shidda engeri eddoboozi gye litambulamu oluvannyuma lw'okubeera nga libadde lisaasaanye olw'okubanga ennyukuta eno eya jimu erina amaanyi agagyeyolese tuba ajje hajje oba tegereka je oli amaanyi agaliwaawo ku jimu wakati w'olulimi ng'oyogera ennyukuta eya jimu weefulumira nam sheekh agamba nti akhta'un tahduthu inda adai alqalqala waliwo ensobi ezikolebwa nga twatula ennyukuta eya qalqala ensobi ezikolebwa nga twatula ennyukuta eza qalqala ensobi nnyingi abantu basiraamu bakola ensobi mpitirivu nga bagera qalqala muzo sheekhe ze yatugirayo yagamba nti khaltu sautiha biharakatin min alharakati thalatha okuzifaanaganya emu ku mpeerezi essatu okufaanaganya okukoona okwo kwa qalqala ennyukuta ya qalqala n'ogifaanaganya ezimu ku mpeerezi essatu eitha n'ogifaanaganya fatiha oba kasira oba dhamma ahad tab ahaqu la ahaqu ahad teyina kufaanagana ki teyina kufaanagana qalqala mujjukire ate abamanyi bali kati ninnyo insha allah abamanyi bali ate abagaana nabuuzako sheekhe ne mugamba naye ate abamanyi abagaana kale eno efaanagana fatiha nga ggwe bw'okinsomesa bo bagamba kino ne bagamba ahadi ate bo bagamba nti ate abo bo bagifaanaganya kyetuyita al imaala ly'eddoboozi eryo erifaanagana nga wadduhi kalyaga ahadi nti abagifaanaganyiza imaala wallahu alam kyova nti qur'ani yo tusomako kyetusomye nogamba nti kansome kino notebekerako ekyo nosaba allah akukiteekeremu obulungi wallahi tetusobola kutuuka ku nsoma ya mbaka sallallahu sallam kuba tetukimanyi tugezaako bugeza sheekhe kyova nkugambye nti weba baawukanye abamanyi buli omu abaako kiyekwatako kati bano abagamba nti teyina faanagana era kugamba abagamba abawakanya ekigamba nti teyina faanaganya mpeerezi ssatu bo bagamba nti bw'okikola oba ogifaanaganyiza imaala ahadi obanga agamba wadduhi eddoboozi eryobwe lityo oba ntegereka saate ng'era ate ne bano abagamba nti teyina gifaanaganya mpeerezi emu ku mpeerezi essatu naye balina kyebeekwasa bagamba nti oba ogifaanaganyiza empeerezi essatu kiba kikyamu oba ntegereka kati wallahu alam okola ekyo kyolaba omusomesa awo kyakusomesezza ku Qur'ani tujijja kumusomesa omusomesa awo kyakusomesezza kyoba ogenda nakyo ensobi endala khatmu sautiha bihamzatin kwe kubeera nga qalqala eyo ogisoma
ku nkomerero yaayo n'osembyayo eddoboozi lya hamza bandi bakikola agamba ahade qul huwa allahu ahade ahade owulira ahade eddoboozi n'alinyiga ng'ewaliyo hamza ku nkomerero kikyamu oba naga falaqu alfalaqu alfalaqu tabbat yada abi lahabin watabbe watabbe be kikyamu tola watabbe ahade alfalaqu oba tegereka tolekayo ddoboozi oba wokikola obanga ayongedde mu Qur'ani ennyukuta etaliimu. Naam, ensobi endala eyokusatu maddu sautiha mattu sautiha wa tatwiru an haddihi okubeera nga tugiwanvuya nnyo qalqala bwe tuba tugiyimiryako oli n'agamba ahade qul huwa allahu ahade allahu samade de oba osusse ekigero kyolina okubeera nga obeera ku qalqala oga ahade oba ogiwanvuyiza ekituufu kirina ahade tabbe bwe tutyo. Naam, sheikh agamba nga tumaliriza ku qalqala agamba maratibu alqalqala amaratibu alqalqala amadaala mwe tukoonera ennyukuta tulina kubura tugikoona ennyo qalqala ennyukuta eyo ne tugikoona nnyo inda alwaqfi ala alharfi almuqalqili senga tuba tuyimiridde ku nnyukuta ekoonebwa tugikoona nnyo ewulikika nnyo alfalaqu muhiitu alhaqu kasabe ahade alhajje oba ntegereka lyeddaala erisooka eddaala eryokubiri sughra eddaala ettini senga idha kana alharfu almuqalqal wastu alkalima au alkalam senga ennyukuta ya qalqala ebeera wakati mu kigambo oba wakati mu mboozi tugikoona kitini nga mu bigambo yaqdi yaqdi tetugikoona kyekimu nga bwebeera ku nkomerero yaayo oba ntegereka. Naam, okay, omuntu ayinza okwebuuza nga tumalira ddala nti omuntu ayinza okwebuuza nti tugambye qalqala gemaanyi agabeera ku nnyukuta lwaki ennyukuta ya kaafu ne taau ne hamza zo tezibeeramu qalqala lwaki tetuzikoona ng'ate tukimanyi bulungi nti kaafu ebeeramu amaanyi ne taau ebeeramu amaanyi ne hamza lwaki zaate tezikoonebwa lwaki twajjayo ennyukuta ttaano zokka ze zirina okukoonebwa tukuddamu ne tugamba nti kaafu erina ekitendo ekyobunafu kye bayita hamsi newakubadde erina amaanyi shidda naye ate erina ki erina hamsi esooka nefuna amaanyi ate oluvannyuma nefuna ki nefuna obunafu ate ekitendo kya qalqala kyamaanyi gokka oba ntegereka wamu nettaawu nakyo kyekimu oba ntegereka esooka nefuna amaanyi ate nefuna obunafu ate yo hamza kuba hamza ate yo ennyukuta si ya hamsi si ya bunafu si nsirifu ye ebitendo byayo byo byonna byamaanyi naye lwaki ate teyafuna qalqala sheikh agamba nti walam tulqi alarabu alhamza abawarabu tebakoona ennyukuta ya hamza maa annaha shadidatun ka hurufi alqalqala awamu nekyo nti erina ennyo amaanyi ng'ennyukuta za qalqala lwaki lianna lahum taraiqu shatta fi takhallusi min shiddatiha kubanga abamanyi abawarabu bayina engeri endala ez'enjawulo butya bwe bakendeeza amaanyi gaki ga hamza yes y'amaanyi naye bayina embeera ez'enjawulo ezireetera okubeera nga hamza amaanyi gayo gakendeera nga tetugikoonye. Embeera esooka al ibdal bagikyusanga nga mu kigambo yu'minun yu'minun bagamba yu'minun mu nsome za Qur'an mweziri nga tuga yu'minun nekireetera okubeera nga amaanyi ga hamza gafa oba ntegereka wabiri nga mu nsoma za Qur'ani ezimanyikiddwa ya Warushi Imam Susi n'abafanaganako bwe bati. Naam, embeera endala gye bakolanga hamza nebeera nga tefuna maanyi alhadfu bagisangulangawo nga mu nsoma ya Imamu Hamza ekigambo mustahzi'un nasoma mustahzun nagisangulawo hamza nagisangulyawo dda nebeera nga nnyukuta terina maanyi gankomeredde kubeera nga efuna ekitendo kyaki ekya qalqala oba ne babeera nga bakola kye bayita nakli bagikyusanga ne bagisangulawo ne baddira empeereza egibaddeko ne bagiteeka ku nnyukuta eri emabega nga mu nsoma ya Imamu Warushi qad aflaha almu'minun olinaga qad aflaha almu'minun qad aflaha ekigambo kibadde qad aflaha mu nsoma ya Imamu Warushi
kyetuyita naqli kwe kuddira ennyukuta ya hamza n'ogisangulawo noddira empeereza ebadde ku hamza n'ogiteeka ku nnyukuta eri emabega nowa qad aflaha oba ntegereka. Embeera endala kyebakola abawarabu okubeera nga bajjawo hamza eno okubeera nga efuna amaanyi ag'enkomeredde, kyebakola nga atashiri bagirebezanga, bagisomeranga wakati wa hamza ne alif oba ntegereka ewangaala n'akisoma nga mu kigambo ajamiyu, ekifo kyeyandigambye ajamiyu na ajamiyu. Kati okulebeza okwo kubaamu obunafu obuleetera okubeera nga hamza ekendeerezebwa amaanyi gaayo nebeera nga nnyukuta si ya qalqala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.